ngenda kusaba tambuza akatambi kano olina option y'abantu 10 sharing la ko mwenda emu esigadde kite ku account ba ku page atalina mugokero kye access ku page eno asobola okulabira ko tetukyalina notification bazi tujjako netulu wano ngaba kagubiru ngejjindu lyenkoko empanga liremerero kwate wa mbere ne kwate ki likwate mabiga oba kati yensonga kife tubeera kwate tuvaako mpaka kuwulira bubi bwe mala kusaba okusharinga akatambi kano ngenda kusaba onkolera ekigambo kimu ompita abantu bano wamanga nsaba ompite mwenna abeesimbyewo ku kadi ya national platform beetaaga wano nja kwetaaga ba MP ba national platform mwenna beetaaga wano njala mumpite president wa Robert Kyagulanyi Center musaba okusaba okyameko wano na security alert yo ne information jinjagala kuwa mu security alert jenzira ko wano bwenvaawo okuyita oyo njala mumpite Nyando Yosoferi mumpite mutabani we Didigi Salimu Sale mumpite minister wa Kampala n'abafere bo mu Kampala bonna njala mumpite wankyamana we kuyoka kikobyo kolonda byamokama n'abasigadde bajja kujja mpola mpola beri bajja tusangayo ngenda kukola obulango bugenda kubera busatu then tuyoka tusimbule mu bwangu speed ya waggulu. Alright, akalanga kasooka kagamba kunga the Swedish diaspora kunga the Swedish diaspora kunga open discussion empowering people to be reliant in the struggle. Live TikTok at Geno Madways hosts wekitiibwa Kitunzi ono nga yakulira NUP EU diaspora leader ajja kubeerako bulungi nnyo akujja kubeerako Mukulu Joero nawo oligali amanya gamala sola gasoma oba galukolo sofi nkusoma ko lya Joero nga ye chairman wa NUP Swedish chapter bibagenda okubeera ku platform eno wala abala kale bakusaba obeyungeko eminamo ajja kuteesako giringa 10 sisobola gisoma gimalayo ne bakugamba protest vote bakugambye nti okuteesa kuno kugenda kubeera lwa mukaaga na kusoma mwezi 21 olunaku lwanca omwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 ku saawa emu n'ekitundu eggwanga lya Buswidi ne saawa 2 n'ekitundu ez'eggwanga lya Uganda protest vote kale mwenna abaagala okubanga muteesa n'okuwuliza ensonga bwe zitambula ku bakulembeze babiri bawangaalira owa Europe n'owa Swedish chapter bakutegeeza nti ejja kubeerayo okwogera okwenjawulo n'okubaganya ebirowoozo ku TikTok ku mukutu gwabwe ogwo ogwa Madways ku TikTok musobola ogenda ne musubscribe ngako oba ne mbafollowinga akamu kawedde. Alright, akalanga akokubiri People Power Nation Platform UK bakutegeeza public demonstration. The leadership of Nation Platform Chapter UK, they are informing the public and all Ugandans who seek freedom and peace in Uganda. They are calling upon all Ugandans who are residing in the United Kingdom to be part of their demonstration, which will take place on 27th of June 2025 at 10:30 up to 16:30 UK time. The demonstration will take place at the US Embassy, London, 33 9 Elms, RN 9 Elms, London SW 11 7 US. Bakutegeeza ati mbere yombungi ngoyagala kumanya bisingawo ojja kubira abakulembeze ba chapter ya Bungereza bakutegeeze okwekalakasa kuno entambula na buchimbo kigenda okubeera kale njala kutegeeza sasa nyakatambi kano ngabo osindika obaka buno eri Uganda mwenna abasobola okugenda mu demonstration eyo egenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza temwerabira nti okwekalakasa kokola ekintu kikulu mubango oli mwaka tonga tola face yo please osobola okwambala mask oba enkofiira n'osalako n'ojja mu kwekalakasa akalango kano kekaddako. Abakulembeze benchuka saako n'omuggundo ogwa People Power bakutegeeza bawangale mu ggwanga South Africa okutegeeza nti bagenda kukyaza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Center mu ggwanga lya South Africa era nga eno yenteekateeka n'enakuzomeza agenda okubeera bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo bategeeza mu n'abaana Uganda bagala enkyukakyuka mu ggwanga lya South Africa nti mubeere omukwaniza omukulembeze so ate n'okuleeta ebirowoozo byammwe bimwagala omuwa nga tugenda mu kalulu kano ak'ensasagge bakutegeeza nti ngenda kuza mwezi 18 mwezi g'Omusabbi 2025 ajja kubeera Rakotano ajja kubeera mu kibuga Johannesburg. Ngenda kuza mwezi 18 mwezi g'Omusabbi 2025 ajja kubeera Mukaaga ajja kubeera mu kibuga ajja kubeera mu ssaza bayita Omutata EC. Ngenda kuza mwezi 2 mwezi g'Omusabbi 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town. Ne bakutegeeza nti protest vote 2026 Ash Black Thursday mubeereyo mbungi nnyo mubeereyo mwenna. Keeko akalango ke South Africa mukategedde bulungi nnyo kajja kubeerayo nga president yali bulungi nnyo. Kati akaddako tuve mu kwanjula video etandike kange ng'omuntu. Alright. Njalo tegeeza ba comrade mwenna mikwano gyange abalugana kona mikwano ne mikwano Jomugenzi Davis Nsumba
Katogo Muwanga fenna gwe twaliko era gwe mperekerako okumutereka ku bigere bajjajjabe ku kyalo Kiwambya Ttanda. Ndi wano bategeeza n'okubasaba nti olumbe bamugenzi oyo lwa kusulwa mugenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'omunaana omusika ateekebwa mugenda kuza omwezi 16 omwezi ogw'omunaana mu makaage e Nakirebe. Kale mikwano gye mwenna abaali bamutegeera e Nakirebe saako ekyengera saako ku mukaaga ku lukadde abeera ku lw'Nakawuka wali wa Kolokolo ab'e Busega saako ab'omunde bakubutala ne mu Kampala mwenna mbategeeza batamanya nti Mwami Nsomba Davis Katogo Muwanga yatugendako olumbe lwakwabizibwa nga kuzo mwezi 15 lwakusoma 15 ogw'omunaana lwabizibwa nga 16 omwezi ogw'omunaana esigadde ennaku mbale. Kale njagala bategeeza mutegeere mwenna bataategeera mwayi mu Uganda ensinga z'ensi eyawula abantu embeera bwe twetambula. Alright, Bwodo Bulango njala tugende buterevu ku video eyatuleese. Kati tutandikire wange wooza okusookera ddala njala munsaliremu akatambi kano. Video eno njala muginsaliremu ebitundutundu mu posting ku social media platform ez'enjawulo. Abakatuuka ku lunaku olwokubiri nabakolera post ne mbagamba nti Sheikh Ndirangwa Kasule asigaddeko nabaga nti ebitundu 7 ku buli 100 mugenzi afudde ebisigadde ala yanasalawo. Nabagamba ku lwakubiri posting zemu nenziba remindinga bamaliriza olwalo ne bamulangirira nti Sheikh Kasule Ndirangwa alla amujjuludde. Kitalonyo ddala abooluganda bikola emikwano okufirwako mukadde wammwe okufirwako mukwano gwammwe ngero twana okusaasira kwange okusaasira jjajja obuyisiraamu saako n'ekyo eky'obuyisiraamu eky'ekibuli kitalonyo ddala okufirwako muganda mmwe saako mukwano gwammwe ala amujjudde olwaliro. Abooluganda bikola mukwano kitalonyo ffenna ly'ekkubo enjawulo yabudde. Post tuzitadde naziteekayo ku lwokubiri nali nabagamba ku lwokubiri ne mbagamba nti eri teri muntu lwakuba nti baatyo bagamba nze byange si kyabagamba nkugambira olumu n'oweesootinga ekyo ne kiggwa. Abatamanyi Sheikh Kasule Ndirangwa yono wano muyinza okugamba musajja gwayogerako yalwa yono Sheikh Kasule Ndirangwa alla amujjuludde essaawa zino naye nga yamujjulula ku lwakubiri yamujjulula wenakolera posti yali amaze okukola ki yali amaze omujjulula era amututte. Kati ebisigadde abajjabbira bamukatambi nga tumaze obyogera. Alright, kansoke mpisa obubaka buno. Amannya nze Lumbuye abangoberedde ebbanga eddene mumanyi besimanyi naye nga mumanyi ekyaleeta ku social media kuno kulwanyisa Fugabbi eriri mu Uganda n'okujja obulimba bwa Museveni n'okukyusa obukulembeze mirembe. Sajja ku social media muno okusiika binyeebwa no ekyo si kye najja okukola. Nze ekimbonyaabonya olwaleero n'okunoonya aziifu nti nabbo ende ku mulumbe sibbanko kintu kyonna sitamulanko muntu yenna. Ekinnoonyesayo Seri ne banne bonna Abanyarwanda nalinnya mu luwombo lwabwe nga mba exposing information gye mbawa. Kati gwe muganda wange bwe nzija n'enfuluma information n'ogitwala for granted eba n'otofaayo nze sina buzibu. Bw'obona ofa tebagenda kubika munze tebagenda kuziika munze nange nno olunange lwengenda okufa. Teri radio, teri TV, teri munnamuli mu Uganda kabere YouTube, kabere blog agenda kwa information gye nkuwa oba bakomrade abalaba social media gye bagenda okuwa benkyukakyuka. Wano omuntu asobola okuwa information n'oginoonyerezaako nga 90% ntuufu be baana benkyukakyuka bali ku social media. Ompulya bulungi. Kati bwe tubagamba nti ebintu bino tubimanyiimu era tulina information mutukkirize. Nze ekimbonyaabonya obulamu bwange bwo destroying kuba wa information. TV gye tasobola kuwa, radio gye tasobola kuwa kuva 2018 amba wa information. Kyensonga lwaki Museveni anoonya si lwakuba nti nsiika binyeebwa no Museveni anoonya lwekyo kumu exposinga. Mwena najjukira nali wano ne ŋŋamba nga bakatta Sheikh Nuhu Muzaata batte ne mbabuulira Museveni kyali ategese ekibuli emmotoka yazigaba ne ŋŋamba Sheikh Kasule Ndirangwa togeza n'okkiriza emmotoka gye bakuwadde emmotoka yegenda okukumaliriza ne ŋŋamba Sheikh Kasule Ndirangwa mulekera okugenda wa Museveni okulya ebijjulo ne mawuliriza abayitamu temugenda ne mubuulya buli kimu nga bwe kigenda okuba.
nga omanyi munnange buli muntu alina embeera ze z'obuntu ate abantu abasinga mu Uganda banyooma manyi akanyoomonyomo kassa Abaganda bangi nnyo akanyoomonyomo kassa Abaganda akanyoomonyomo kassa Abaganda bagamba ekyo nga ani aŋŋamba olumbu wayitawo kaseera katono ekisajja kyatugamba information ntuufu namugamba nemugamba Sheikh Nuhu Muzaata kakafudde temukkiriza kintu kyonna Museveni kyagenda bwa motoka temukkiriza baagaana basigala bagenda Museveni nga batula mu nyumizi toli amanga them toli wakaba noli musajja muganda bakozesa bukozesa era bajja kutta obaka buno munalonga bujjukirwanga yali Sheikh Nuhu Muzaata batte tutandise video yagamba bwati ezo ziwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikkala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalawe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala olumbagezo olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yente ng'esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno neetunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalingwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya nkakuddemu omulundi ogusemba gw'omusajja omuganda omusoga omunyankolo oligino omulugwala omuki nkakuddira omulundi ogusemba naddala baddu ba Allah nkakuddira omulundi ogusemba ezo ziwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikkala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalawe ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala olumbagezo olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yente ng'esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno neetunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiritu nalingwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya ono yabalya mulowooza munnammwe kuba mwagala nnyo okulyankuzibwa temwagala kusiba ku mwana kuwummuza mimwa gyammwe yono talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. We have had this before. We've had this before because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Nkakuddire mwana wakatandikira kankakuddire mwana wakatandikira Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies
as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. Kansulenti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Ngera sooka muwa obubaka buno bwa security alert. Bentu yoka tusimbula akatambi ka leero nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Nga bakayina okubeera bulungi nnyo. Mr. President, obubaka bwengenda okusindikira olulalo obwa security alert njagala obutwale nga buntu bukulu nnyo. Waliwo omwami bamuyita Prince Papa Stride David. Ono yono wano. Msajja wa NRM. My name's Prince Papa Stride David. Kiza. I'm very impressed of the current budget which was read yesterday for protecting Ugandan interests. Sigenda mulwako nnyo. Yono wano bulungi nnyo. Iyo yawo bulungi nnyo. Si yo wa bulungi nnyo yoyo. Tukyali mu security alert. Bwe yavuddeyo yamaze n'akyuka kati ali wano. Bwe yavudde n'akyuka kati ali luddawa. Kati ali awo. Mr. President wonna bw'oli. Ono mwami profile esoma nti muyimbi naye wonna w'omulabirako ngazze. Please ngenda kusaba zezinezimu ku nkwezenge ze basindika oyo njagadde omuntu kutegeeza n'amanyi ogawulidde osigenda mulwako nnyo olw'okuba nti obudde tulina butono era yoono wano njagadde n'omutegeera era yoono wano wonna w'omulabira ng'akusemberedde bambi totegana oyo zisabyalo ne w'omulabira totegana awo tuvudde tugenda kudduka sipiidi ya yiriyiri kati njagala nsooke mala okuyisaawo information eno. Alright, Mr. President. Kunaku orokusatu ndajja ne nkugamba ku gwoyita mukwano gwo bayita Kayemba Solo MOP. Ne nkugamba nti Kayemba Solo gwolaba musajja mukyamu nnyo ebyange byogera kati ng'omusezi agula essiyani. Yazze ne ku kitebe n'akima kaadi. Kati kankubulya information eno mu Luzungu ogiwe bulungi ono gyevunulya mu Luganda olyoka otegere bulungi nnyo tinze information yange gyempa tebaako bukokoliko. Kayemba Solo muntu mukyamu bw'obeera naye ayogera birala bw'akuvaako bw'ati agenda n'ayogera ne banne ebirala n'omulimu gwe badde asinga okukola kwe kutambula nga atandika okuneutralizinga chapter za struggle ebweru w'eggwanga saako ne within mu ggwanga. Nkidda mu Kayemba Solo omulimu wadde akola ng'ali mu system ya mpuuga n'ey'amayiga n'ey'amuhoozi abadde ng'atambula mu diaspora ng'agenda neutralizinga structures abakulembeze ne mu Uganda mwennyini abadde akikola nga neutralizinga. Kati ekira kyobadde tumanyi kankikunnyonnyole. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mu security alert njala weegendereze nnyo abantu b'oyita mikwano gye bafu. Ebijambiya ebyaviirako Honorable Segirinya okufa era ebirimu omusajja gwe bayita Sewanyana Kayemba Solo naye mwali era singa fayire beesobola okusoma obulungi Kayemba Solo naye alina kubeera mu kkomera lwakuba tebakikunnyonnyola bulungi era tewakitegera njagadde nkikutegeeze. Ne Sewanyana lwe yajja ku kitebe n'omubuuza nti byoyogera bituufu bamugenze Segirinya byoyogera bituufu. Mukulu Sewanyana yateekamu erinnya Kayemba Solo kuba teyalambula nti y'omu ku bali ba mastermind b'ebijambiya lwakuba tewakikati kankusomera message eno mu Luzungu lw'owulira obulungi. Mr. Chemical Ali, please inform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu that he should be very careful when he's dealing with Kayemba Solo. He is a real mole in Noob. He moved with President Robert Kyagulanyi Ssentamu, but after 2 days, he reports back to Muhoozi directly. He meets Muhoozi with his brother Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni. Kayemba Solo toinayo muganda gwe bayita Moni.
toyinayo muganda gwe bayita Moni akuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo toyinayo muganda gwe bayita Moni akutera kuvuga olumu n'avuga ne Joyce Bagabe Manga. Tuli muse nabagambye naze 2019 kati sisalikako musale. Ulira bulungi. Kayemba Solo is a real mole in Nope. He moved the Robert Chagulanyi Center, but after 2 days or 3 days later, he reports direct to Muhoozi. He meets Muhoozi with his brother by names of Money. The driver that driver also drives Kayemba Solo and sometimes drives Joyce Bagabe Manga or Joyce Bagala. Kayemba Solo has been included in Bijambia. Kayemba Solo has been included in Bijambia. In many deals, even the other of Mpuga, he was used as a mediator between Keti Kavuma and Yasin Kawes, because those are the two people who brought the deal of getting the Nope MPs. Kayemba Solo is much aware of Bijambia, which occurred in Masaka together with Mpuga. If you can recall, even Honorable Sewanyana mentioned him when the president asked to clarify what happened in the prison, just because all our minds were on Mpuga, but Kayemba Solo was mentioned. That man Kayemba Solo is too dangerous to be near our president. Him and Joyce Bagala Manga, one day they met one day they met or they made some Chibozboz Mokati member for launching or for lunch, and they emphasize them to stay away from abusing Mpuga. Kanka kudire bulungi nnyo mu Luganda. Abakatamba Luganda akabadde bulungi nnyo. Amukulu lumbi enkulamusizza nnyo ekekobiko ali. Njagala otegeeza omukulembeze gw'eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu abeere mwegendereza nnyo ne gwayita mukwano gwe Kayemba Solo. Musajja mufu nnyo era mukyamu nnyo. Buli lwasinkana president oba alina presidenti emboozi gye banyumiza oba byagadde okubega oluvannyuma lw'ennaku 2 asinkana Muhoozi Kanyerugaba ye ng'omuntu era amusinkana ne muganda gwe bayita Moni ono atera okuvuga Kayemba Solo era olumu avuga Joyce Bagabe Manga. Kayemba Solo abadde nnyo mu ddiiru era nga n'eddiiru y'Ebijambia eyagwa e Masaka eyaviirako Ssegirinya Muhammad saako ne Sewanyana okusibira mumbuzi ekogga natuuka n'okufiirayo, era kitegeeza nti omwami ono Ebijambia birimu era bimanyi. Omwami ono yabadde omutabaganya wakati wa Keti Kavuma ne Yasin Kawes, kubanga abaana babiri bebaleeta ddiiru ez'okuba nti bateeka abakulembeze baffe ba National Platform mu Bijambia ebyali Masaka. Kino ne Sewanyana kennyini bwe yali ng'ali mu maaso ga president ng'abuuzizza ku kiki ekyaviirako Ssegirinya okufa ne Ssegirinya byayogera byali bituufu. Honorable Sewanyana yayogera ku Kayemba Solo akuba nti ffenna obwongo bwaffe twali tubutadde ku Mpuuga ng'omuntu naye nga Kayemba Solo yayogerwako mu nteekateeka y'Ebijambia. Era omwami ono ye kennyini ebintu byakola tebikwatagana mateeka kubanga muntu wa state. Mumpulya bulungi nnyo. Omwami ono ayogeddwako ebintu bingi nnyo ebyakabirwa kuba nti abantu bate bamuwabudde naye ng'era badiringa bulungi n'omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Joyce Bagala. Era y'omu eyategeeza abakulira platform eya YouTube gye bayita Emboozi Mukati nti n'abatwala okulyamu ekyemisana n'abategeeza nti ab'Emboozi Mukati nga pano yagweri tebagezaako nnyo okutwalira ebigambo ebirumba Honorable Mpuuga Mathias Nsamba oye Kayemba Solo. Mr. President ndowooza owulidde bulungi nnyo ebyo njagadde obbe kugamba obitegeere bulungi nnyo. Tugenze mu maaso nga nnyongerako ekirala. Message era naye following eri banga greetings Mr. Fred Kajiberumbuye. It is good that you talked about Kayemba Solo. Waliwo musajja wa SFC ayitibwa Hassan Mukiibi. If you remember eyali asonga mu ba MPs to be beaten when Museveni was chasing age limit, he was in purple shirt
about to stand against Kayemba Solo in Bukoma Nsimbi. He might already be in agreement with Kayemba Solo. Bamuwe sente and the guy is loaded. Then Kayemba Solo atekewo ekibozibozi yebuzebuze ngafukana aba then ekifo akirekere omusajja oyo ye aliyemu ebinyebwa atambule eyo na information eflowing bulungi nnyo. Kati awo tetugenda kulwawo njagala ekisa security alert tuzikomyawo tugende ku information eyatulese. Wabulanga mbala security alert ya president njagala kuyisaawo security alert y'omu kikubo mu Kampala Central. Mwenna abantu b'omu kikubo saako paaka empya ne paaka enkadde mwenna bakolerawo. Mulina ekizibu ky'abambega bangi nnyo abamu 7 mutamanyi era nga bakolera SM yabala bajjati. Waliwo omwami ono yefuula omutembeyi ye Moses Kabanda ono mbega wa Museveni era mwenna abasubuzi ababbiddwako ensimbi abakwatiddwa abattiddwa nga mubankyukakyuka omwami ono yabadde avunaanyizibwa ku mulimu ogwo. Ono ali mu t-shirt kya kyenvu oyo. Mwenna bali mu kikuubo wonna womanyi mu kikuubo side ya wonna oyo ye mwami oyo akola omulimu gw'okubabega nga babegera sseemu ayine iso omusajja oyo wajjati. Kamubazuumingire mule bulungi nnyo yoyo. Kati enamba ey'essimu abaagala omuteekako ku layini mu bubuuzi lwaki abega abantu ali ku kasala 256 75 47 mugiwandika otuyita mu bwangu. Essimu yo nombega akolera mu kikuuwa awo n'okubega bannayuganda b'enkyukakyuka eri +256 751 47 11 45 mugiwandike mu bwangu tutulina budde mugiwandike mu bwangu. Eri kasalaba 256 75 47 15 ye namba y'omwami oyo mugisome yoyo mbega akolera awo. Kati awo tuba tuvuddewo security alert ziwedde akatambi kawedde aka security alert ziwedde katugenda ku information ya tulese. Okusookera ddala njagala okutwala okwebaza kwange eri mwenna abavubuka mu Uganda abakiddo box temulonda mwebanyo balire ddala. Naye mukimanye nti obuvuyo badde mu kulonda okwo kw'abavubuka bwe buvuyo bugenda okubeera mu general elections. Era kino Chairman of Commission akimanyiko bulungi nnyo ba RDC na buli omu bakimanyiko mu kibagenda okukola. Wabula kino njagadde kibeere ekigulalo gy'ebyokulonda okugenda okujja buli omu weetegeke nga kyogenda ogendako kimanyi. Ekisookera ddala abagezezzaako nnyo okukozesa Natasha Broadcasting Service okozesa New Vision bukedde okuba amawulire agalaga nti endale mu yawangudde. Naye olwokuba nti Doni Wanyama alina omutwe gumulinga ng'ekibbo ky'akalo ye gwe omulimu gukati olupapula lw'eggwanga lufudde lwa propaganda blackmail okutandika okuteeka ebiwoziwozi. Ne munnaabwe omushana ajja ku NBS ne BBS okwogera ebigambo bitagatta akawutu akabakubye ne mu Kampala kyabaletedde okuleeta agayaage bapangisiza nga gakozesebwa Misa Kabanda okuba na buli wamu wonna. Entebe eyo bakolaganya bamafiya okuleeta abaana b'amasomero okulonda abantu abasinga obungi balondeseza abaana b'amasomero kitegeeza kugula tebalinawo bantu automatically akawutu akawangudde. Kino kikuzaayo nti tewabaddewo kibiina kyonna mu Uganda kivuganya Museveni nga Museveni n'obwavubuka bonna yabukola ki yabwerondera n'ateeka abantu be. Naye jjukira nti emiti emito gye gigumiza ekibira bana bakulembeze bavubuka kwe kusibuka enfuga ey'amazima n'obwenkanya n'emiti emikulu ekigenda okubeera emikulu enkya. So mwe bali baledde abasobodde okubeerayo ekyo tekikuyigula ttama tugende mu maaso. Wabula ekibuuzo kyange kiikino. Mr. President Consultant Kuoli abakulembeze ba National Platform okusookera ddala abantu bangi naye mugyeyo empapula abantu bangi nabye muzizaayo empapula nga munekedde mwe balinyo balire ddala okunekera si kibi. Ku lunaku olwokusatu nayogera ku kye tuyita financial lifestyle audit n'ensaba kiteeke mu kakwakulizo akagenda okubuuzibwa abantu abo. Ndi wano bategeeza Nyando Yoseferi Anita Amongi, Salimu Sare, Muhoozi Mpuga ne Bapuuga sente ze baakateeka mu nkwezenge zaabwe zizze mu NOP zirabika zisuka ne biliyoni 20 since
okusunsula bakwatandika nkiddamu okuva lwe twatandika okusunsula bagenda okwesimbawo Anita Amongi, Salimu Sale, Mohozi, Museveni, n'empuuga bakateeka ssente ezisuka mu biliyoni 20 nga baziteeka mu bantu enkwezengeze basindise nga ne NRM tennazifunako wadde oziwunyirizaako zisaasaanya wabula ffe batusindikidde buli kiyenje ekiku kyonna kijje kikole kijje kime kaadi which is okay mujje mu kime kaadi naye waliwo kye bayita akasengejja era tulina olutala mu maaso nga babamye kaadi ate nga tukimanye buli yenna gwe twogerako timunyapi togenda kufuna kaadi wabula ekibuuzo kyekiriwa ekibuuzo kyekino bukyanga batubba akalulu ka 220 tebadde wadde muntu yenna golabye ku kitebe mbwaze kukimampapula yali akoze post kebere nnema ya bigambo bisatu nti 3 political prisoners we demand our victory njagala ogindagyo kati bana abazze babadde nga luddawa era kyekibaleese kalendire kina bagambye nti enkuba we beetonya ereeta ebikongoliro ereeta obucupa bwa minooto obukalu ereeteramu endoobe ereeteramu obusefulya bwa aluminium bona kati obusefulya bwa aluminium ebikongoliro obucupa minoota bwonna buzze bwambadde bunekedde bulina ssente buzibuze tutegeera buli omu jangu ojja epapula ojja kiwulira kati wano wali ekibuuzo kyange era ekinene nnyo Bembanga mukimanyi nti muli ba revolution okutandika ku chairman LC1 tugenze ku LC2 LC3 councillors chairman LC5 babe ba parliament njagala okubaza nku nnyingi muwadda oba nku nnyingi muwadda nesse kito balinga ne zaake bali nga basatu bokka bebagetinze involved n'okumonitaringa akalu k'abavubuka ku grassroot bamemba parliament abasigadde bonna tekubadde n'omu afuddeyo kabere kansala kabere chairman LC5 ng'ate mukimanyi bano abalondedde olwali bebagenda okukuuma DRC forms za president bebagenda okukuuma DR forms za president DR forms zammwe ku village level bwemba temusobodde genda kubeerawo mu layini ku monitoringa na supervisinga na kwetegereza obabba batya obululu mugenda kuba muze kukima fomu mwe bakazi mmwe ne basajja mmwe abavubuka abalondedde olwaliro be bali meant okukuuma DR form za president n'ezammwe bwemba temwafunye guts zigenda ku supervisinga oba kuteekawo mbeera oba kuteekawo facilitation mukoleraani mwenna mwambadde muzze ku kitebe eryo nabazenga baloboti mukolerani kyetubagamba never ever trust a politician nze focus yange eri ku president abantu bangi bankubidde amasimu simaye kansala simaye MOP banne tuyambe nabagamba please na losing appetite yaba politician focus yange eri ku president one bwezije ne ngamba nti mwoga yakaawa ne bansanga ndya mwoga oyo baba ndowooza batya singa iranga te muogo yakaawa zisijja mulya waita akasera katono nyi basanga alya muogo oyo benaga nti muogo akaawa olaba bagenda kundowoleza ki mutandika okugatta dots bano baganidde okugenda okubeerawo mu kukuŋŋaanya obululu bw'abaana n'okubabeererawo banaasobola okubeerawo president banaasobola okubeerawo ekibiina bakansa bachairman w'esifuna bembe bapali banaasobola okubeererawo ekibiina baaganya okugenda okusupervisinga okujjako nkunyingi muwadda ndowooza ne zaake oba nono omukyala balina abantu basatu abasigadde bonna they went silent why Map Media CMP no Map Media mwogezi nga ffe munnamawulire wabula bano buno bukiko bavubuka bwe bulina okukuuma DR form za president n'ez'abamemba parliament across the country bano abasajja n'abakazi tekuli yagenze ku ground kukuuma wadde okuteekamu ssente wadde teri bonna basirise munaasobola okukuuma DR form za president n'eza munaasobola zikuuma era struggle mugiyamba ki mwabazze mu bungi awo nvuddewo njagala ombuulire buli muntu ako kitebe azze n'ekitononyera abantu 20 ku kitebe bwe baali bakatubba akalulu tabagamba tukuŋŋaanye abantu tujje Victoria ffe mwenna mwazingira emikira mu mpale ne musirika
bakutte ba comrade baffe bonna bali makomera bafudde ne batubagamba nti muwandike post nti free political prisoners teryayogera kati bakulu struggle kije muyingidde mugenda kwesimba mu struggle ki mbabuuza security team ya president erimu nkomyo n'abala bakyabanoonya abala basse naye tekulu wadde yakola post nti free edi mutwe free nuwa mutwe free kya gundi wa Bobby Free teri wonna basirise wabula basimbudde buli mwaje n'abantu 125 ku kitebe nga mulaga nti muyina amaanyi twali tugagala luli bwe mbate musobola kubanja ba political prisoners nga temusobola kukosa platform za mutwagazaaki kitegeeza mukimye bifote muri mu kujjako mu 7 to remind you mwenna abakajja ku kitebe nga mulese empapula za mwe n'obusente bwammwe bwe mujje nabo ezo sente zimala okwasaganya okujjako mu 7 mu kigambo kye bayita protest vote ne surgical operation mwenna abakajjayo fomu ku kitebe n'abaziziza sente ze mwakakozesa zimala okukola kye tuyita surgical operation okujjako mu 7 within 7 working days in terms of surgical operation ne revolution rising buli muntu yenna ekitono nnyo aspendinze wakati wa million 3 abakajjayo fomu okuva ku kansala chairman sifi kubambe parliament ekitono nnyo omuntu yakaspendinga million 3 ku bipande ngali zamwe okwambala biki byonna ne demonstration mwali badde sente zo mwazi singa mwali bakujjako mu 7 series badde zimala okuorganizing okujjako mu 7 wabula mweche mutulaga nti muzze mulinga bazze mu toilet osale byayo male mugende no pusia akusalira mbyayo kugenda twagala kujjako mu 7 Jovana bagamba ze si trusting a MPC chaina muntu gwensinikirako binnyo sinagwensinikirako binnyo sente ze mukozeseza mu surgical operations bali sobola kujjako mu 7 within 7 days abantu mutambulira buli watambulira ekitone buli mutambulira abantu 20 so fando za ku kitebe kwa kajja abantu bagenda okuwera akakadde nga betwali twagala luti mwasobola baleta kati mutugamba ki nze nganzira kumwe ne bagenda kukuba ejjinjo bagenda kutta ekiro kyayina budde bwa mabata wa malewo mbwa za kukyalo kati kye muzze okwesimba mu kyeki twagala kujjako mu 7 mu mwagala bifo muzze kwesimba mu ki awo sigenda kulwawo era sagala bamalirako budde njagadde kuyita obuyisi all right kati Nyando Yosoferi ndowooza olwaleero otegedde bulungi nnyo nti ground tolina era kyandibadde kirungi nnyo n'owayo obuyinza ng'obudde bukyali bino akatabe bajjaka kusaliramu Nyando Yosoferi wantegedde bulungi nnyo nti ground wakatolina era wandibadde owayo bulungi obuyinza n'odde wammwe e Rwanda ng'obudde bukyali lwaki njagala ombuulireyo ensi emu mu Africa mu Asia oba mu Europe oba mu